I will come up. I will come up. Where's the driver? Who was driving? Manyalunga. It's called what? Nabil. Nabil. You put that birthday too, right? I have birthday too. Hello. Mbadde ndiyo nga mmaze n'okusiŋŋanira ku ofiisi ne bankubira essimu nti muganda wafunye akisidenti Kenzo tukidde ku mmotoka awo emmotoka ngenoonese kubi naye kyensoose okubuuza nti bawonye nanga nti bawonye nanoonya we bali wano mu kiriniki wano ku bagiyitaani eno Omega ya medical clinic era we tuli wano naye kimpadde amaanyi nti tawulira bubi accident ebaddewo ne babadde nabo bonna bafunyeko ku bisago naye tebawulira bubi wabula nti kyeraliikiriza nti oluusi accident eyo tutapuliidinze etera okubeera nga yeraliikiriza so tusabe Katonda babeere nga era tebayisiddwa nga bwe balabika nti era bwekiri ne munda nga tebayisiddwa bwe basobole okuba nga batereera naye twebaza Katonda nti ataasiza obulamu bwabwe. I will come up. I will come up. Where's the driver? Who was driving? Manyalunga. It's called what? Nabil. Nabil. You put that birthday too, right? I have birthday too. Hello. Mbadde ndiyo nga mmaze n'okusiŋŋanira ku ofiisi ne bankubira essimu nti muganda wafunye akisidenti Kenzo tukidde ku mmotoka awo emmotoka ngenoonese kubi naye kyensoose okubuuza nti bawonye nanga nti bawonye nanoonya we bali wano mu kiriniki wano ku bagiyitaani eno Omega ya medical clinic era we tuli wano naye kimpadde amaanyi nti tawulira bubi accident ebaddewo ne babadde nabo bonna bafunyeko ku bisago naye tebawulira bubi wabula nti kyeraliikiriza nti oluusi accident eyo tutapuliidinze etera okubeera nga yeraliikiriza so tusabe Katonda babeere nga era tebayisiddwa nga bwe balabika nti era bwekiri ne munda nga tebayisiddwa bwe basobole okuba nga batereera naye twebaza Katonda nti ataasiza obulamu bwabwe.